Essanyu kabaka mwanga afunye visa ye America atenga chosen Becky Bawe amuvumye nyindo ibino bikabya atenga Jose Chameleon akiguddeko Buchanga Maama Fina yamba lero akiguddeko akabye atenga wa airport bamazine bakwatwa abalala bakomyewo kale nga nyongo yokujjukiza gwe wena tana bakumpera kano ka video kale kibadde nsabo jimpere like mumutima mulungi bambi kale katugene mawole gafe agalero ate hajja kaloda gamba janga kulomberedwa ebizibu birenga bite nambere yawe SMB 67 kale katugene mawole gafe Chosen Becky olunaku olwalero bazemu ne bamuvume nyindo ku social media handles endoza abamufollowinga waliki ku TikTok wamu ne Facebook ndoza mwena machilabye kabasinga bavayo bambide bavume nyindo ya Chosen Becky bagamba nyindo yo mu kifo ky'okuddawa okukulanga eddabuto oba okulanga we ekendera mu size wabula eyongera bweyongezi era nga Chosen Becky alina kyabagamba ngenda bamuplayingira masawo mumewulireko era nkomewo naga Chameleon kye yakoze n'ebirala era basubira nti mujja kunvuma tinyige nnyo Becky banvumye nnyindo omwami agingamba buli lunaku kabalalo okalabya wama America likatyo kali superb oluvanyuma lwa video okusatulating ejjondo za mwamu namalabi no video jengenda bama playing ano eno jemulabawo Chameleon we yakubye wa boda nga kubente ndoza bajo malabi video yeje yavuddeyo nagamba muno Chameleon wabula just Chameleon kyakate mumumanyi wabula Chameleon gwe bayita ngewula berinya lye ye Chameleon tino yikabaka mu kukola stunt mu Uganda tino bila bino ebintu byonna byakoze oba bichi byonna Chameleon bu bupanze stunt kujja kunga mwete mumumanyi naye nga ye Chameleon wabula bino ebintu binjogera nange ndabira ddala mbuno stunt obo biraba bulungi ngotudde bulungi nobe yetegereza jalabira ddala mbuno ono stunt Chameleon gwakola doza Chameleon muze mulaba stunt za badatero okujanga akola just bino byabagezi by the way byagobo labanga stunt so commenting on Masino tuwa endowoza yo atebe byonga tubivuddeko kabaka mwanga obumano no kakabanga waliyo abasajja babira mu America wa mu group ngambe group y'abana Uganda babira mu America bavuddeyo oluvanyuma lwa kulaba interview ye wali ku Extra Digest mugoba nsonga ya Ibrahim Mukasa bavuddeyo bamine basalawo ne bagamba muno kati omwana ono tugenda mutwala kusombere bagenda baba mamusasu ya school fees bamala musasu ya school fees omwana nabatuka owasini yafunga jimaze bulungi nga mategedde ku luzungu omwana bagenda bamufunira visa era ensonga yeyogoba visa bagitandiseko kati era nga byokuyimba nga bino video ngendo kubatera bamuganye okudamu okuyimba kabaleke video muno yimba kulira wala sana bawo za kitako Buchanga Maama Fina yamba bana Uganda lero yakiguddeko Maama Fina yagenze nakola video wali ku TikTok yendo za mujimanyo Maama Fina wano yagenze nakola video ya trendinze nnyonnyo nga mumanyi nakazadde wegwanga lino Uganda video ya trendinze nnyonnyo nga wochulira kati oluvanyuma video yo ku trending aba haters bavudde ne batandika complaining nga Maama Fina kwene namba ya mu 7 direct lwachi tomukubira olololo lwachi nawo jawani no tulekanira ku TikTok nga abalala batalina amanyi ugwina amanyi bubawe yafa ego lwachi wasobola okubira mu 7 direct Maama Fina alina kye yabazeemu kambalekera vya Maama Fina era nkomewo naye bakwatiddwa ku Airport new to yam mwawutanise mujjadde wonzika simanyi kigendererwa oba mwagala kusula government oba mwagala kukola kye tumanyi mbandi ku airport ngenda ku airport nsanga abakyala babiri n'onvuuka omuba mulali ekibiina kibalaalidde kibatuuzizza wali mpitawo ntuuka wali mu maaso ne bano abakaaba kikinzira emabega mukudde emabega mbuuza abakyala kiki nti batugambye okuyitawo nti lwaki temulina mpapula ntuzirina temulina nti tubirina nzirayo mbuuza omuwala songa kyeganisa bano okutambula anti bagenda eyo ne basiraanira eyo ate ne bakulajanira Maama Fina bali bakulajanideko gwali ku airport gwe nkazi gwe ziri ku airport nemugamba passport z'abantu bano bayitewo nembayisaawo naye nga abakazi bonna baweddemu emitima bali babatumira amatooke tebagatutte baweddemu bambi ngola emitima gibali omu ava Busoga omu ava Kayunga omu ava Mubende omuvubuka eyiza lwaki mwagaza ki abantu ensi erina nnyiniyo n'atali nnyiniyo enkazi ziba zibalemye mu batukwasi yati lwaki mu bankwasi n'otukukwira obusuno bw'abantu kimu ku kimu ne bamba
kwambala gagatto kugenda omutunuulira nga mutuufu okusoma kwe yali mistake okufuna omulimu Entebbe yali mistake. Obuzibu si bwa Katumba, obuzibu bwa nkazikazi bawa emirimu ne zeefuula eziri mu madaala. Abakazi twayinga nabo mu nnyonyi, abakazi batankalina okumbuliza kuba ne toyi maama ziriwa kweganga olaba weddemu emitima ne gyagenda ne mulala efudde. Bassebo ne bannyabo abali ku airport naddala abakyala mukyuse mu neeyisa yammwe. Omukazi omu yali agenda mu Amerika alina bundiizi bamumugisizaako awo n'emiyembe nembagamba mukwate ebintu by'omukazi mu bimuwa. Mwagala kuwulira nti buli muntu asobola okwogera eddoboozi n'awulikika yabe ow'omugaso. Eno ensi erina nnyiniyo n'abatayinyiniyo. Tukooye Entebbe airport tukooye. Nose akasirikale akali wali kakutte omuntu kamusindika n'omuzeeri mu layini covid ne bamukebera emirundi 5. Covid mukeberedde awasooka. Ebyo nno bye bya Maama Fina. Olwo ebyo nga tubitadde mabbali, omuvubuka yatandika ensonga za Entebbe airport wuno azeemu ne yeemulugunya n'agamba muno TV zino ez'e Uganda bambi NBS, NTV, BBS, Omunezi, Baba TV naga muno bambi mwabatulaga mwe TV ezivaayo ne mugamba mulanira eddembe lya Uganda wamulanira freedom of speech. Lwaki mwasoose kugenda mu Entebbe airport okujjayo interview? Kambaleka video mumwewulireko. Eno yo kanjikole nga nyimiridde nkoyo okutuula. Sometimes tulina okuvayo twogere nga tuli a little bit aggressive. So waliwo ono guy yakutte kamera n'agenda ku kisaawe Entebbe. Bwe yatuuse ku kisaawe n'atandika okuteekamu bali wameka wano bagamba batya oli n'atandika okunyonyera wane ewaffe ebintu bitambula bwe bati ne tukola bwe tuti. Bullshit. Gwe mwennyini waso n'okola video ng'olaga nti no okwemulugunya bwe kuli ate n'oddamu n'okola video ng'ozeekola interview ku bali be twemulugunyaako. Niba namawulire, why are you not professionals? Bw'oba otegedde bannayuganda balina grievances zaabwe, sooka onoonye bali abagrivinga, sooka otubuuze our side of the story. Wansose kukyaza, wansose kukyalira abo b'omanyi abali tormented, abayita mu horror gye twogerako. Saata kusobola kunoonya oli yeewozeeko, otegeera bulungi. Sometimes you need to be professional, and this is how media houses are corrupted. Yes, ensonga zimatali nga temuzogerako, kati you're all getting the government inside. You're all getting the association inside. Are you listening to the voices of the people? Omuntu nakola video emu ne kubeerako comments omutwalo mulamba. People are confessing. Videos are spreading. Lero mukoze statement kumacha. Ne mugamba nti teri kudamu kwesa masimu, kitegeeza okukozesa masimu kyali kikyamu in the first place. Senga kyali kituufu mwandikireseewo. Ne mugamba ne ba victims abalabikidde mu butambi mugenda kubakwata mu holding accountable. Kitegeeza ati evidence bagitandise ogikola ki ogifulumya. Kati mwagala tufulumya obutambi wonna bwe tulina mwenna mwegobe ku mirimu. When it's not about what you did in the past, it's about how we can change the future. Omwana lero agenda otambula enkya yeyagale. This is the cause. Tetulimu wano kunoonya drama. We are not looking for likes or fame. No, brother. Woba ng'oli journalist ayimiridde ku mazima. Wandibadde osooka kunoonya side ey'abanyigirizibwa, si side ey'oli eyeewozaako. Ofuna bulungi. Ate kati Entebbe airport. Don't talk to us, brother. Talk to us.